Hello everyone, good morning, good afternoon, good evening. Nze Nalongo Nalubaale nga nsinziddwa ku lusozi kiwa mirembe bwa basese nze mbabuuzaako muli muti eyo bassebo ne bannyabo mwenna abali mu mawanga ag'enjawulo abawagira omukutu guno bannange tubeebaza mwebale nnyo mwebalire ddala nze ne ttiimu yange tuli basanyufu era bwe tusaba gwe omupya eyakatwegattako bambi ekigambo ekyo subscribe kikooneko then akadde akakaliranyewo nako kakooneko kitegeeze nti buli lwe tunaateekangayo akatambi oba okalabirawo then mwenna bambi abajja ku mukutu waliwo awo ekigalo ekitunde waggulu mukikoonako okulaga nti musiima emirimu gye tukola kale mu ngeri eyo ne mba nga mutuwagira mwebale nnyo mwebalire ddala olwaleero mu sessioni yaffe eno ekikolo n'eddagala tugenda kulaba eddagala lyaffe eriyitibwa oluvunvu akeeyo akayitibwa oluvunvu akeeyo kano keera mu luggya okwawukanako n'akeeyo akakumirizi era okwawukanako n'akeeyo akabamba maliba kano ko kawanvuwamuko era nga kassaako obumuli bwa kyenvu obukoola buba buneneko okusinga buli obwasoose bombi era nga bw'okayenga bw'oti kavaamu amazzi agaseerera tukakozesa okwera oluggya bw'okasusumbula bw'oti ekikuta kivaako bulungi era munda kakola ekiti ekyeru oluvunvu lujjanjaba oluvunvu lwambulula bw'obeerawo ng'owulira embeera si nnungi butuufu byesibye nnyo noga ku luvunvu yengako naabako you feel better era ojja kulaba nga otandise okulaba akamunyeenya akati ako ke mbagambye nti okasusumbula ne kaba keeru kakola akaswaki akeerula amannyo obulungi ennyo era nga bwe keerula n'emikisa kale abamu akati ako bwe bakafuna bakayisaako ku mannyo n'akateeka mu waleti n'agamba kale njagala emikisa gyange gyonna gyeyerule era nkole nfune kyewuunyisa nti oluusi obuti obwo bubeera mu waleti munayita buba bwa maanyi nnyo akayukyuyuki ke kamu ku buti bwe bateeka mu waleti naluno oluvunvu nalwo baluteeka mu waleti bw'ogira n'osenyesaako oba oyita bakasitoma n'obayita oba oyina mwana muwala gw'oyita n'omuyita kyonna gwe ky'oyagala okuyita oluvunvu lukikola naye nga medicale kajjanjaba era bw'ofumba obusigo n'onywa kaziyiza okufuna olubuto era waliwo abaali bambuuza Nalongo wali eddagala eri naturally contraceptive oluvunvu lyerimu ku ddagala eryo naturally nga it is a contraceptive like ofumba obusigo buli n'oba ng'onywa and there you go tojja kufuna lubuto si nti saagala muzaale banaye njagala muzaale naye there times lwolina okwewummuzaamuko omubiri ne gusooka gwezimba ne guddawo it's necessary okay ensaano y'emirandira bw'ogiteeka ku mazzi n'onywa ereeta amaanyi g'ekisajja power energy g'amaanyi ago oba ogafuna mu bulambalamba actually there's so many reasons lwaki amaanyi gano gabula it's not like nti every time lwe gabuze nti omuntu aba tamalaako bumazi no stress can cause this owulidde obukoowu fatigue busobola okukuleetera okubeeramu ebirowoozo eby'enjawulo medical conditions ez'enjawulo so banaye si kibi okwekyaginga mukko okay neweekyaginga and you like n'osanyusa oyo gwoteekeddwa okukola ki okusanyusa era ng'otadde mu bizigo ensaano y'oluvunvu n'osiiga ku nsundo zino ez'emabega bunnange ziba ziwona abantu abalwadde ensusu luyenge onaabeko era osaabe nako bw'oba oyinamu embiro oluvunvu lujja kujjanjaba bulungi era owulire bulungi oluvunvu luziyiza kansa oluvunvu bano batuyina menstrual cramps obulumi obwo obujja ng'oli mu nsonga
nywa oluvunvu. Eriyo abantu ng'omutima gunyeenya. Gwekanga ne gubanga ogubuuka mududu. Kati awo n'olyoka otandika okweraliikira ne gukubirako mukumu ne gutyemuukirira. Nywa oluvunvu lugenda kusaanyaawo ensonga eyo. Lufumbeko onyweko. Ensigo zijjanjaba n'okusirisa obulumi mu bantu. Oyinza okubeera awo ng'olina pain of any kind. Kozesa osigo. Fumba nywa ojja kulaba pain eyo egenze. Era bano batulwadde mitwe, onaabako mu mutwe oluyenga n'oyiwa mu mutwe omwo, ojja kulaba nga omutwe gukkakkana. Waliwo enkwa ereeta bacteria. Kale obulwadde buno obuleetebwa bacteria eyo ng'enkwa ebadde ekulumye, oluvunvu lubujjanjaba bulungi nnyo nnyo nnyo. Bano batwalwadde ssenyiga, nina asthma, osobola n'okukolamu nozo drop mu luvunvu n'oba nga ojja kuba bulungi. Bw'oba olugasseemu ssere, oluvunvu luvumula kabootongo. Bannaye abatamanyi kabootongo, it is a terrible disease kubanga bubeera mu musaayi gwo, abamu bazaalibwa naye. Like n'obeerawo ng'obootonga, ofuna amabwababwa mu bigere, mu ngalo, agatawona, ojjanjabako ne gadda, n'ojjanjabako ne gadda, n'akukuba obutulututtu ku ntumbwe zonna n'azoonoona. Kabootongo munnaye bamujjanjaba n'awona. So gwe gattamu ssere mu luvunvu, ofuna eddagala erivumula kabootongo, and you feel better without kabootongo. Kabootongo ono bulwadde bwajja emabegako eyo ne buluma nnyo ensi eno. Bannaffe baabulwanako nnyo ne babukkakkanya naye bukyali still ongoing. Mwe buli kyova laba abazadde naddala abakyala tubakuutira nnyo bw'obeera olubuto nnyo ku ddagala lya kabootongo kubanga abasinga obungi kabootongo bambi azze atambulira mu musaayi. Naye olw'okuba nti kati ali suppressed takyavaayo nnyo nnyo kweraga. Abamu agenda n'abeeraawo n'akaaba infection. Naye nga mu butuufu kabootongo yamuluma. Nga kabootongo yamuluma. So bw'oba onywedde eddagala lya kabootongo ng'oli lubuto, it is most likely nti ojja kuzaala omwana ng'ali kabootongo free. Ate omwana wabeera kabootongo free bambi aba yeeyagala kubanga omwana azaliddwa ne kabootongo taggwaako mabwababwa mabega w'amatu buli wamu, kwegamba all the time aba alinako ebbwa ly'alina eritategeereka buvo na buddo. Kansubire nti mukitegedde bulungi. Eriyo obuwuka mu baami obubaleetera okuba nga tebafuyisafuuyisa bulungi. Kale bw'oba ng'ofunye obuzibu mu kufuyisafuuyisa, oluvunvu lwekwate era lubeere first choice kubanga lubeera awo ku lusebenju awo. Lubeera awo ku lusebenju, so luba lusobola okuyambako ku nsonga ng'eyo. Oluvunvu lujjanjaba omusujja ogw'ensiri, ogw'enkaka, ogw'ekibumba, gwekozesa bukozesa luvunvu, ojja kulaba nga ovvuunuka embeera ng'eyo ezze ekutambulirako. There are times lw'obeera awo nga mu butuufu olaba ewakaawo waggwaawo ebizibu bya kumukumu nga it is most likely nti waliwo yakuleetera ekizibu ewakaawo. Funa olweyo oluvunvu oyere. Yera ng'ova mu nnyumba, fulumya, n'ebweru yera, fulumya, kuŋŋaanya, yokya, sattulula. Oluvunvu lwambulula ewaka. So that way ojja kuba weetaasizza. Ojja kuba weetaasizza. Naye munnange ennaku zino, enjeyo zino tulina oluvunvu, tulina akabamba maliba, tulina keeyeeyo. Zonna zaakolanga nga za mikolo. Era nga bwe ziba zikozesebwa waka eriyo ebizibu bye mutasobola kulabako wakaawo. Nga waliwo n'ekiwembawemba nga kyera mu nnyumba munda, zino enjeyo n'akakumirizi keera mu nnyumba munda. Kati zino enjeyo endala zo ne zeera ebweru. Naye essaawa zino mwakuguka mu kukozesa mukonzikonzi mu nnyumba. Mukozesa mukonzikonzi ne mukonzi byawaka. Olaba n'Abanyoro tebakozesa mukonzikonzi, bakozesa kiwembawemba.
bannange mulekerawo okukozesa mukonzikonzi okwera ewaka. Akonzibya n'akonzibiza ddala n'emirembe emitono gye mubadde muyinawo ne giggwaawo. Akola mpola ekyewuunyisa nga gwe okyekola, and bw'onoogenda omusawo ajja kukugamba nti lubaalewo yakukola bino, kubanga ajja kuba tasobola kulaba nti gwe okyekola. Okiwulidde? Kubanga lubaalewo alimenti kukulabula nti olwo olweyo lw'oyagala okukozesa si lulungi ewaka. Osangayo abalala waliwo buno obweyombo olw'okuba buzungu babukola mu nsansa, n'omusanga ng'akayina awaka kayezesa mbu olw'okuba kalimu obulangi kamulabikidde bulungi. N'akozesa obwo obusansa ne busansa buli kimu, ebintu bino waliwo ensonga lwaki byakolebwanga, and I assure you bw'oba okikozesezza ojja kulabawo enjawulo. Kale munyiikire okufuna obukumirizi. Genda mu katale bagambe njagala olweyo olw'akakumirizi. Sisuubira nti lusukka 2,000. Luleete luteeke ewaka. Bw'oba osobola sibiramu olweza, lusibe bulungi. Lwezese mu nnyumba lukumeekume, lwo lukumaakuma, luteeke emabega w'oluggi awo ng'omaze okwera. Teri kisiraani kigenda kuyita okuyingira mu nnyumba, yadde omubbi, yadde ki. Naye mwe banayeyo so modern. Leeta gwe olweyo oluteeke ewaka. Bw'ofuna ebizibu luwuube. Saba Naalongo weeyiseeyo akeeyo. Bannange bantu mmwe nammwe kye munkola. Kale ensonga ekikulu yo, I think I've driven it home. Temugitegedde? Ensonga mugitegedde bannange. Enjeyo ezo zaabangawo for a reason. So okusinga okozesa ebintu bye mutategeera, tema oluvunvu luteeka waka. Lwere ne kakica yenna gw'omanyi ne gw'otokola ki? Ne gw'otomanyi. And at the end of the day, you'll be doing good. Otuula bw'oti and you're like, mukimanyi nti giweza emyezi 6 nga tewali waka wano agenze mu ddwaliro, nga tewali waka wano akaabye bulumi. Naye nga originally nga buli wiiki wabaawo agenda ku kitanda, n'avaayo n'addayo. Like ng'ekizibu kiri awo kisomba busombi ssente zo, and the next thing you're like, nze situuza ssente. Owulidde? Naye n'okola obuntu butonotono bwe buti, and you see some change. Yeah, sometimes change comes and we don't see it just because tetukiwabudde. Naye ogenda okulaba nga bannange giweze, butuufu giweze nga teri buzibu bwe buti. So Katonda yeebale. Okay? That way we improve our welfare, kubanga sente zaalibadde zigenda mu ddwaliro, here it is zigenda kola ekintu ekirala. Alhamdulillah. Kale kambasabire abakuume bulungi omutonzi atakuumira mpeera, abawo kye musinga okwagala bamikwano, mwekuumire ku mukutu era nga muli bulungi era nga muli balamu weewaawo.